naye kati gwe abakwana nga tamanyi omugamba ki era do you get those incidents? Yes, I do. Abamu n'obanyonnyola Alani bagaana. N'agamba ki? N'agamba olimba oli mu kuneegobako. Omusajja ajja n'agamba Mukama yakuŋŋambye mbadde mu kisibo kya nnaku 3. Nze ne mugamba nedda mukwano nze ndi bwe nti oli n'alemerako n'agamba toneegobaako tomanyi Katonda kyaleeta. N'omunyonyola amazima n'omugamba mu HIV positive? Ne mugamba onontwala nga ndi HIV positive n'agamba tewali buzibu. Nga ye mulamu? Ye nga mulamu ate nno bangi nnyo ati yagamba muno Mukama awonya. Kati nze Alani ekyokuwonya sinakitegeera bulungi. Tegeera tuleme kulimbibwa. Kati gwobakola otya bw'alemerako? Bw'alemerako Alani nze nganze Alani nateekawo standard sijja kulimba for now sisuubira kwagala musajja. Mpozi nga simanyi naye nedda. Kati gw'omubiri bwe gubanja okola otya? Ate gubanjangako gubanja ki? Gubanja ki? Ola Alani kino ekintu mwe mukiteeka mu bwongo kati simaze myaka 3 nga seegatta. Wawe mtulaawo n'engamba kale abantu ate oliwo kimunnyonnyola looza olimba oba looza byakusaaga si byakusaaga osobola okubeerawo nga teweegatta. Esi mugasi kano kankwanjulye Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Kale ku Mukutu Cruise Exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongero baanirizaako yonna gye mutulabira. Mwebale nnyo mwebalire ddala gwe ayagala okutambula engendo ez'enjawulo ng'oyagala okweyazika emmotoka, oyagala okweyazika ku motoka ogenda mu wedding, mugenda abroad mwagala kukola ka trip nene ogamba kaneyazike ku motoka. Tulina Global Line International bano baazika emmotoka motoka yonna gy'oyagala mu bika eby'enjawulo batuukirire nga bwola ku screen yafaawo ate obeere nga ate weeyazika emmotoka. Oyagala kunonako airport n'ogamba njagala bwema nvudde e Bulaaya ndi Kampala njagala vuga Range Rover gye njagala otambuliramu bagikwazika akaseera kooliwo bw'omaliza n'ogibaddiza. Oyina mbaga, oyina mikolo, ensonga bwe ziti ekintu kiba nga ate kitambulira ddala My Daddy Sunny. Namba zaabwe zezaawo ku screen era ng'ensonga bwe zitambulaawo. Abangi nnyo ku show muzze munsaba nga muŋŋamba nti Allen Cruise Suzy akomawo ddi, Suzy ajja ddi, how is Suzy today on the show? Mukomezaawo, she's here. She looks so happy though tebibadde birungi emabegakaawo but all in all Suzy waali kyekikulu kya byonna. Nyongero bategeeza abazadde mwenna mwe abali ready mu December tulina trip egenda mu Europe. Tugenda mu nsi 3, that is Spain, France, Italy. Yeah. Tugenda ne African Tours and Travel. Trip eno okkiriza okugenda n'omwana wo, okkiriza okugenda nga ggwe, mukkirizibwa ggwe n'omukyala wo, mukkirizibwa ggwe ne girlfriend wo. So mu December mujje mutwegatteko African Tours and Travel. Tusanga bali ku Uganda House. Okitegedde? Ku Uganda House eno oyingira basement ya Uganda House n'oyingira ku level ey'okubiri kwe tuli. Bulungi nnyo ekintu kiba kitambulira ddala My Daddy Sunny. Jangu tugende ffenna tulambule ensi eno ate oba oli awo olinoonya ky'olimpa nga tukomyewo. Suzy, Wanji Allen Cruise. oli otya? Ndi bulungi. Njogerako nnyo bannange. Ndi bulungi nebaza Katonda. Nkyali mulamu. Alhamdulillah. You're very smart mu white. Thank you. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi Allen. Si bubi? Kupambana. Opambana. Onsanyusa every time I see you nga you're happy, you're smiling. Yeah, kubanga sina kugwa mu maanyi. Yeah. Kyekyo Suzy. Hello, friend.
Njagala olinnyeko aeroplane. Amiina. Lumu njagala ogirinnyeeko Suzy. Wali olinnyeko aeroplane? Njagala ogirinnyeeko. Nga sinnafa bambi njagala nange nninnyeko aeroplane. Ate so ogendeko e Dubai. Ne banvugamu nno mu Uganda wano wokka ne banvugamu ne ntuukako waggulu. Wakumala? Wammala. Kale buuza ku batulaba. Abatulaba abalungi abatulaba abaami n'abakyala bambi musibye mutya muli mutya Yesu yeebazibwe ndi mulokola nti Alani Yesu yeebazibwe nebaza Katonda nti nate nzize ku show ya Alani si lwakubanga nti nno nze nsaanidde nnyo okubeera nga nzija wano naye kisa kya Katonda ng'okulaba nga nkyali mulamu ng'ate tukyakwatagana naawe Alani weebale kunjagala. Amiina. Marusi ali atya? Marusi mulungi ntera okugendayo ne mubuuza bambi oyo mukwano gwange nnamba emu bambi. Oyo mukwano gwange maama wange tewali asobola kumunzijjako oyo. Gyali mulungi Gyali bambi. Marusi Bridal Center Quanit Plaza. Congrats by the way. Show yo bambi nakoma kulaba ku show yo. Alani. Wajja bambi wanteekamu ekyebiri. Najja ne maama ne mama Maris naye yaliwo bambi. Bambi mwebale kujja. How is your son? My son basically asijagamba nti ali bulungi nnyo naye nga he's doing better. Abadde mulwadde kawe mabega. Gwe nga gwokola ki? Nze nkola bingi Alani kati ennaku zino nkola misana na kiro sikyebaka. Mazima. Day night. Olwo omwana n'ofuna budde ky'obumufaako. Badde nsoma Mukama yanyamba waliwo omukyala eyanyamba bambi mami mogere linnya mami Sharon mukwano bambi Mukama akuwa omukisa omunene akuwangaaze akuwe n'ekisinga. Alani we nagamba ku show yo last time nengamba nti eri mu family yange bangamba nga ndi failure. Omukyala oyo yawulira ekyo ekigambo. Abeera wa? Abeera USA. USA, United States of America. Yes. Nice. Bambi omukyala nanoonya okuyitira mu mami Marusi. Ndowooza yabulwa ennamba yo kati nanoonya Marusi mami n'angamba njagala kuzaayo ku ssomero era lyerina essomero Alani. Ice Cane School of Beauty. Omukyala yakuzeeyo ku ssomero? Kati osoma? Kati nsoma. Okola kosi ki? Soma cosmetology. Soma makeup, massage pala, yes. Massage, nkola hairstyling abagole. Kim oyo yayagala ennyo mukola ka massage. Gye bujja eyo Kim nja kukolako mukwana amagulu amagumba bali eyo bonna nja bakolako Alani. Byensoma bya mu mutwe mulimu gwa mu mutwe. Kim ne Sharifu oyo baagala nnyo ka massage. Naddala Sharifu oyo. Naye nga omukyala oyo mwebaza nnyo Alani kubanga bingi byenjize. Ono Ice Cane lyeyina essomero lyendabye nga lyessomero eritya Katonda Alani. Kati tunasoma tusooka kusaba. Nsanze ebintu bingi nga makeup gye nali njagala okuva edda. Kati nagiddamu Alani kati ngisoma. So ogenda kukola ebintu ng'oli professional? Guno mulimu gugenda kumpa ssente kati byensoma mbirabako biri practical. Kati obalansinga otya okusoma n'okola then n'okukuuma omwana? Bw'oba ogenda kusomera omwana omuteekawo? Mutwala mu daycare. N'osasula akasente? Oyo omukyala oyo yennyini era yangamba budget mutwale mu daycare. Agisasula. Bambi, that's nice. Kyokka challenge gye nnina ya requirements nyingi Alani. Zimenya. Yansasula tuition nno mungi. N'omukyala bambi musaasira Alani. Asasula fuulu mu $. Tuition musasula meka? $1 million oba 5. Semester? Jjukira ngenda soma mwaka mulamba. Mwaka mulamba. Kulia. So yasasula omwaka mulamba. Kati nangamba Suzy oba osobola okugula gundi okuba ekyali kirowoozo Suzy olabye otya bwekuzaayo ku ssomero. Nze bwe nawulira ku ssomero nengamba kati wano nfunye manyi Katonda addamu essaala Alani. Twayogeranga wano abasaaga nakola ki Mukama n'awulira essaala yange. Kati ntwala Budju ku ssomero nengenda nensoma kuva morning up to lunch time. From lunch time nengenda mu Joyce wange mu town
nenkola ekiro nengende mutunde kukyaki nkola mutunde kukyaki era nsanzeyo abantu bangi Alani bannange Alani bakwagala musajja gwe emutunde ewa Pastor Tom ntunda bayirawo abasabira ewa Pastor Tom mwebale nnyo okunjagala bafaani ba Alani bansangawo Alani bangulako Bibles ne bangulako notebooks obutabo tambaala yes otundira side kyawo awo wenyini ku gate bamanyi nti nombeerawo awo ntekawo na Suzi kapande kati iye awo ku gate wenyini woba oyingira bambi ne baserebu babeerawo bajja Alani iye bajja ne basaba pipa bangi Mchala Ruth Kalibala yangamba bambi okwegayirira batera okujja kati nga tomorrow ogendeko ne kushoye ku Tuesday bajja ne begayirira it is one of the best services by the way intercession you go there and intercede for your family for your kids okusaba kulungi Alani aleche manyi nawo yagala nnyo okusaba njagala nnyo okusaba then ne ku Friday babeerawo so nkola shift eyo y'ekiro nkola nnyo ekiro onyuka sami sawa nga 4:05 kati ngomwana omulesewa Friday nkeesa bukeesa ku Friday kubanga omuntu aba wali bwati omwana muweeka olusi nenkola naye awo mumpewo Alani sinza okugamba kubanga sina kyakola buju mbeera naye n'abansanga era bonna bafaani bamanyi mbeera ne buju emisana nkola juice n'ensoma emisana okola juice n'ogenda ne ku ssomero n'oguzaako bw'oguza then bonyuka n'amenvu then bonyuka okusomero nengenda mu juice wange mu town abo mu kibuga ngaera bulijjo nga bwe nakolanga kuba kati ebyokusuubula sikyabirimu osoma sambe kuva ku makya paka sawa 7 ng'olina akadomola kaka juice iye mbawaako baba mu class mbawaako afikawo ne bagula awo afikawo n'amenvu kuba mulimu abaana abato nga size zaffe baba ne sente zaabwe balanga bakampasa era si bino bya ssomero mu sekondari afikawo n'otunda mu town nenda mu town nayo n'otunda olweggulo envaayo olweggulo n'enkima buju ku ssomero n'enzijja n'entegeka byongenda otunda olweggulo emutunde kubanga mbeera mutunde Pastor Tom yakuwewo ew'okutundira mpangisaawo Alani wali marketable waliwo kale wali busy nnyo meka 2 ntunda Bibles nange mujje mumpagire ntunda Bibles zivaayo Alani ugambye wali ne weba mmere ne baki n'okunaaba anti Alani gwe wali business wali ewa Pastor Tom ekitegeeza abantu abalya Pastor Tom bangi okusula sente bangi Alani abavudde wejjindi babeerawo sokufunira yawo mudaala wallahi nange ate sintundewo kaffe naawo n'abafene bakola akagundi kamu akafene ka 2 akaki kana akagundi kojjamu bakayita batya omugundi gw'osokolayo gwa 2 Alani 2 ewa Pastor Tom awo abantu abali ebweru tewali bya layisi Alani wali akadomola ka 5 lita akamazi akokunaaba ka 5 ewa Pastor Tom ekitegeeza eringa airport baseera ebintu gwe Suzi okitegeera kati nasalawo nkole n'ekiro Alani yakadaala osobola mulimu ki Alani njagala kutunda naye gwe bajja kugulako Alani bannaye gwe n'oyimirirawo buyimirizi bannange njafuna bakasitoma mbeera ngamba Bibles nafuna akazindalo kanze tutunda Bibles obeerawo disi gye tutundeko buli lunaku nererera wenva wano Alani bwe tuva wano tugendewo Suzi njagala abantu bandabe nga nkuwagira nze mpita Bible twita tutya bansanga ne baŋŋamba bambi Suzi olaba nkulabyeko ne mu church anti nyingira n'ensabako nange I also pray you can't be there ate nga tosaba when they are praying baba beekutulako ebikoligo ebiki nawo ng'obyekutulako waba basaba nga bagamba ebyokola byewame bikasuke nawe ng'obikasuka bikuveeko you pronounce whatever word that comes out of your mouth it is always a creator it creates kitegeera wali esaala ekola ki etukumuka kati wano nze wano wenjagala wano mu ntandikwa wano tuyita tutya njagala nkolere aso tutunda Bayibuli wano ku God's Word nayitawo God's Word for all ages bwe bagiyite iyo yange God's Word otunda Bibles sweets buno busweet n'akagundi ka sweet obutambaala emikeeka egy'okuba abantu bebakka ku mikeeke wa Pastor Tom emikeeka pens ne notebooks
ne masiki. Kati nze mpita ntya? Ne masiki. Gojja kunyimbirako Bibles. Bible. Jangu oyingira mu kanisa ne Bible yo. Bible ennungi, Bible ejjudde. Waliwo Bible ezibulamu ebyawandiikibwa. Waliwo ezijjudde n'ezitajjudde. Iye. Gojja sobola. N'ekyensiza okwagalako omanyi oli abantu kale b'okwatirako. Naakumenya. Negwe buli kaseera lwenkusanga. Kale obaako n'akantu keweyongeddeko. Lwakuba bambi oluusi bambi bikulemera wakati eyo. Oluusi ebinnafuya Alani. Kulwala Bujju. Omwana we. Bujju yeetaaga kye bayita keya. Bujju ye weakness yange naye ebirala. Ebirala ndi mujagujagu Alani. Ndi mujagujagu nnyo. Era nkolera ddala ate n'ekira njagala nnyo okulabika obulungi. Saagala kulaba oli andabye nga nina nasiiwuuka osinkane ogiwo otye n'omulaba. Nkulabye okubye essuuti ya white. Ye lwakuba nayo kafaananyi naawe Alani wali bize ku shoyo. Bambi naye njagala akafaananyi naawe akafaananyi ako nkatimbe mu gundi yange mu nnyumba yange nzijukirengako. Bambi n'essuzo njagala nnyo. Omuntu eyazza obulamu bwo bannange nga lwaki sikwagala sikuyinaako ne baba bakwogerako kibi Alani ng'ekiwakana nawe banga wakikoze. Iye ne Marusi ne mama Marusi naawe kuba ate gw'ontegeera n'okusinga nno abanzaala Alani gw'ontegeera omuntu gwenkubira ng'oli serebu Alani naye n'ompa obudde bwo nga ntya n'okutya nga Alani oba mukubire naye nenkaka nenkubira nondaga nti no it is fine. Tofaayo Mukama ajja kitukolera. Nze lumu nsaba omuntu abeera eyo atugambe nti Alani Cruise ne Suzy mwetaagamu ssente mmeka mugendeko e Dubai otwaleko Suzy oyo e Dubai. Tulinye Uganda Airline eyo. Ne Bujji wange. Tugende Suzy. Njagala nkubeko ebifaananyi bwe nti ng'oli mu musenyu eyo mu desert safari. Nkube ng'oli mu bidigi. Nga banvuga ekyo ekidigi kye wali ovuga. Suzy nina obulamu bwe njagala. Nga bansibye kino ekintu. Ekitambaala. Awo tuveeyo tugende eri mu mazzi agazina. Ogamanya ago wali ogalabyeko. Bakuba akadongo. Ne gazina bwegati nga gazinya ku biiti bwegati. E Dubai eyo ku Dubai Mall. Nkutwaleko ye Wasani Mpombo. Oli ku mmere y'Abannayuganda oli Abannayuganda beeri balya mmere abalumonde naye maama nga wa mwezi naye ng'aba oguma bugumi n'olya n'ogamba kale era kale ndidde kalumonde k'ewaka naye aba mulungi. Tuveeyo nkutwaleko mu Ghost City. Waliwo eyo emizimu gyalumba ekyalo omusenyu ne gujja ne gubikka amayumba. Babinnyonnyola. Tewatiisa. Ghost City. Twagenda yeeyo munnange obudde ne buziba ne bagamba obudde buzibye mugende kati. Bintu bijja tabuka. Bitundu biri ene tugende mu Ghost City. Nkujjeeyo nkutwaleko ewalaamu. Ne Dubai Mall ono Sheila Price gyatera okwogera Dubai Mall njagala giraba eyo. Ennene Black Man gyagendamu n'atambula ne yeetooloola. Kati gwe ng'oli omwo ne Bujji wo mutambula. Ne Bujji wange bannaaye Mukama wo ne wanzita. Kuba kati awo biba biwedde Alani neefulumako eggwanga naye Alani kyemmanye buli kimu kyakwata mpola. Nkutwaleko ye Palm Jumeirah kibuga babeerayo bagagga eyo Palm Jumeirah eyo. Marina Spice yansuzaako eyo mu Marina. Otunuulira ensi eno n'ogamba ya Allah. Ng'olaba Blue Waters nga zeetoolodde Marina eyo ng'oli mu flow ya 140 gye mwasuze ku apartment. Nze mba nsoose ewaffe ate ekyo ekintu kijja kutuukirira mu linnya erya Yesu nga nze nsoose Alani nga gwe nange bwe ntuukayo nja kukola nga gwe wakola we bati look we are the awo nali London. Wentu wenjagala kakunyumira nakola ntya omwana Suzy nali London ogwo omulundi gwange nno ogwasooka. Ensi yonna yali yiyo bannange. Wandabye ye kavidiyo. Ngandi ntya? Luku akayimba ke wateekako nga wallaayo n'amaziga nze gampitamu bambi. Beere no waliwo ensi gy'otukamu Suzy n'ogamba ya Allah. Luku
We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe. Oh, guess. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. You can see me. We enseno Suzy waliwo biseera byotuukamu n'ogamba ya Allah weebale nga olaba ebintu bye wali osabirira ng'ogenda obituukako kyobala bolusi nkubira essimu nga Suzy toggwamu maanyi. Kanebaza abantu bano Alan sinzira kwekyo abantu bano banzizaamu essuubi ne bampa amaanyi okulaba nti ndi mukazi mugumu irrespective of whatever nti the wind omuyaga guleeta bingi naye nkyayimiridde ate siri wakufa kaakano mbasuubiza mmira eddagala lyange ne kakati Alan nva mu ddwaliro kufuna ddagala ssaawa zino ne vitamins bambi omukyala yampa ne vitamin kati supplements Alan ndi mugumu nkola n'omutima gumu nga sisuubira kudda eri gye nava. Abantu bonna abampagira luli eri bambi ne munkwatirako buli eyatoola ne ziba zaali 10 oba 2 bambi Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama abawangaaze nammwe akwate ku ebyo ebibali ku mitima gyammwe. Alan we seebaza bagamba ateebaza akola atya waliwo saying eyegamba etasiima ekola ki. Yes. Bannange thank you people thank you I can't thank you enough. I can't. Simanyi kye nnyinza bbawa. Iye naye okulaba bujju wange nga mulamu nga nange oli mulamu ofaanana Suzy otandise n'okweruka. Bannange kitiibwa kya Katonda. Abantu bayinza okulaba mu screen ne balowooza kamera naye Suzy bannange anyirira azaamu ku maanyi. Suzy okimanyi ozaamu amaanyi. You have a good smile. Smilinga bulungi. I don't want to cry anymore. Okubeera nga neekubagiza manya this bannange bityo n'okwesasira no Alan si kirungi. Wezeemu amaanyi oyitewo ensi tewali mirembe tewali ssanyu all the time. Leero osanyuka enkya n'okola ki n'omanya nti kati kino kizze naye nkikwase ntya. Yes ate kati ndi maama bannange ate nkulangizira waggulu si wansi ate ng'okyayinira obulamu obukola famire endala. N'omusajja bw'abazze era tujja kutuula tumanye nti katukole bwe tukikwasaganya bwe tutambuza obulamu zaale n'abaana abalala. Wow. Si kukaaba buli kadde era abadde ansuubira nzikomewo wano nkaabe ku show asigenda. Ate munaye ekinneewuunyisa Suzy nkulabyeko ne ku TikTok okwo ng'ospreadinga gospel about HIV. Yes by the way nina ekintu kye nalowooza Alan ku myaka gyo n'engeri gye wava even the first time you're so proud okubuulira ensi eno. Yeah, because you're HIV positive. It is life saving. Yeah, it is. It has. Nina gwentaasa manyi waliwo omuvubuka ali eyo ng'enessawa kakati wetwogerera Alan yakoze dda appointment alina gy'alaga n'omuntu naye gwatamanyi bwakoze eki bwayimiridde n'essawa kakati wenjogerera olwo gwe baakakatema bamugambye mukwano olina akawuka awulira yonna yenna ensi ekoze eki efunze waliwo ali mu kubatolinga ng'ali ku TB tablets zimuyisa bubi ngali mu mbeera eri gye nalimu Alan lwaki sibuulira abantu bano abazadde abali eyo nze nasazeewo Alan oba webanga yenjiri Katonda nga gye yayagala mbuulire leka ngibuulire ayina amatu akole ki awulire aleme gamba nti kale enjiri eya HIV ngenda gibuulira buli wamu abazadde abali eyo ndi wiiringi okubuulira mwana we ne waba si mulwadde kubeera waliwo n'ebizibu ebirala ebijja ebyange si sirimu yekka mbu gwe nafunamu n'omwana ate at a young stage right okusoma kwakola ki kwakoma for some time
sawa zino ndi mu kubatolinga hustling siina ankwatira akola ki ankwatirako omwana w'oyo omutolooza agenda bisobola ebyo byonna a dropping out of school dreams zonna zife okitegeera so wekuba kumubuulirira I am here available nyinza okusabayo akasente katini wakogula ku mata ga Buju oba ka transport nzije nkole ki njogere n'omuntu oyo naye am doing it okuva ku ntobo y'omutima gwange Alan leka nsevinge bannange wakijje ku ki wakina kireesa Alan mabegakaawo Alan nakubwa nina ebyankuba olaba ne wano nkyayinawo n'enkovu olinga omuliro gwa kanze ninga yagize eki why obulwadde buno tuba tubulira bano abantu balowooza byakusaaga ate n'empeke ye kennyini si nnyangu yakumira Alan ge mazima abantu mbabulira amazima baatugamba mpulira abaana bagamba mbu batya okufuna embuto okusinga siriimu ogenda gimirira empeke ogenda gimirira emyaka 3 oba 4 kuba wokafunira wootandikira eddagala paka olubuto lwa myezi 9 Alan nkyalina olubuto nedda wuyo Buju namuzaala naye empeke nkyakikola ki nkyagimira wuyo Buju wange naye bannange simanyi na muntu woyinza mugamba singa kisoboka ebigambo naali bijjemu nembiteeka oli nembiteeka mu mutwe n'abitegeera abavubuka abato waliwo ali eyo nga abuloka ng'akola gwagamba bannaye ddiya ninayo ekisajja ekyakwegombye oyita kikuwa 2 oba kikuwa 10 oyita n'akubira muwalawo abazadde bali ekyogamba muwalawo byakola ku kampasi obimanyi tobimanyi it is a spoiled world sokodde mabega abavubuka ennaku zino bakola batya akubira munne akubira muwala munno bakola bwa bloka simanyi waliwo engeri gye babiyitamu babiyita batya escort ya escort nakubira omwana namugamba halo bannange Suzi nina essajja ekyakwegombye kyatulaba eri oyita ku mitwalo 10 kyagala okuwa 10 wawulire 10 ejakati Alan ku Uganda yakati nokomaawo kati ate bw'okyogedde nabadde awo juzi ku simu yange waliwo ekivubuka kyankubidde essimu nina pulezenta munnange ku telefayini eyo nekiŋŋamba mbu waliwo wano omugagga eyeegombye pulezenta bw'ati oyo gwokola naye eyo ku TV yammwe naye bw'omutuusa wano omugagga ng'akukolako ne mugamba omugagga ng'ankolako ng'ampa mmeka naŋŋamba omugagga ng'akukolako gw'oyagala mmeka ne mugamba ebigambo bino nkimanyi olaba show yange kuba onfolowinga nnyo ne mugamba tokiddangamu tekiddangamu okuyita mu mutwe nze siri pimp okitegeera okuba nti mmanyi Suzi tekikuwa beetu n'okuba nti olina ennamba yange mu ssimu yo tekikuwa beetu kutandika kunkubira kuŋŋamba nti Alan Suzi oyo waliwo amwagala oyina ayagala ssente mmeka abazadde ennaku zino mmwe abatulaba abali e Bulaaya abaana bakwata ebifaananyi by'abaana abawala bye bayita oba mikwano gyabwe ne babayiwa ku sitatasi zaabwe abamu babapostinga ku Instagram kati abasajja ab'enjawulo byomu n'alabamu aga owaaye kano kampe gwe bakutwalidde ku mitwalo 10 oyase mitwalo 10 egye Uganda Alan sijja na $1 ate newe giba $1 it is not exchangeable to your life. Your life is precious. Otuuseyo eri ow'ekisajja esajja kigambye bwe nyambala bwe mbasambadde nkwongeramu 2 gabeera 3 oba nkuwa 5 ate abasajja bagagaba kati Alan akugamba bwe mbasambadde nkwongeramu kati wawulire 5 abadde akuwa bwe mba nyambadde bw'aba ayambadde ng'akuwa 10 bw'aba tayambadde ng'akwongeramu ng'akuwanga 4 oba 5 Alan waba gwozigaana ku Uganda eyakati 5 omanyi ogenda gulako kino oguleko kino nga pedicure wakoleko ku njala abawala abato
abaagala ebyamangu mangu ebyo bannange akusiiza ekyuka ate Alani nkubuulira amazima kasikulimbye kabeere gwe Alani HIV talina mwaka talina myaka talina kala tamanyi gundi n'abagagga bali eyo mu malwaliro baffa bagwanisa amagulu bati balemerera omira eddagala bubatwala Alani bubatwala baggwawo bali kumpekeza TB zibamalawo kati gwe omuwala omutoto olina ssente background yammwe wammwe muli baavu temulina ssente bulungi temuyimiridde bulungi kitaawo omutadde mu katyabaga ng'akange nze nno oyinza obutafuna chance ng'eyange na meetinga Alani n'abalala abali kuno abandaba abanyamba gwakawuka ne kakutwala mangu bw'otyo lwa mitwalo nga 2 oba 3 Alani gw'osobola okukola ng'omuwala n'okola ka business akatono ate ne kakula. It is not money. You can. Esente z'amangu si nnyangu Alani kyenyinza okugamba. Akusiiza akawuka otandise empeke ku myaka emito. Alani. Nina omuvubuka gwendabye we tubadde ku ddwaliro. Nga mufuna eddagala? Iye nga tamira bulungi ddagala ne bamugamba agende wa bakansala n'agamba nze bakansala nabayitaayitamu bonna nakoowa. Naye nina akawala ke nasiize ke mbadde ndeese. Imagine omwana gwalese oba wa primary alina mu uniform. Omusajja omuvubuka nga ali arrogant. Muvubuka omusanze leero mbadde ne Buju anti Buju mulwadde mbadde muzizzaayo eyo ku ddwaliro n'agamba muno oba ofaffa ng'agamba akawala oba ofaffa naffe twafa dda. Imagine statement bwe njiwulidde n'entya namu. Abadde myaka ng'emeka? Omulenzi pulidde bagamba 17 omuvubuka ndowooza abadde nga anywera awo ku ddwaliro anywa bulijjo kati akawala kali mu kaaba naye nga kambadde uniform leero ng'akola kalinga mu myaka emeka? Kato nze ngambye oba kali mu primary sweta gy'abadde ayambadde kalina okuba nga kali mu primary nga kakaaba ng'akaleese abadde akaleese bakagire katandike ndowooza eddagala mbu they are dating era bayisawo bakansalaza abawera abedda bali naye naye omuvubuka afulumye room counseling room ng'ayogedde ebyo ebigambo muno oba afaafe naffe twafa dda. Imagine nga mwana wo ku ssomero wamutwala ali mu kusoma munno ne ku ssomero mu masomero kyova tugamba Alani tugende ne ku masomero gano tubabuulire balabeko mu secondary. Yes. Nakyogerako naye munanga amasomero tegampagira mbaawo. It is also a good thing. Part of the career. Ogenda mu masomero. Yes. High school, primary schools ezo. Okubeera sensitized bulungi by people that are victims by the way. Kubanga twakula tuyimba HIV biki ezo ennyimba tetumanyi nti HIV is real. Olabusanga n'akapande mu compound HIV is random. N'okalekaawo. Ne mu primary babu abstain from sex. HIV kills. Buchi government schools zifubye buteeka mu compound mu byalo eyo. Yes. Naye are you impacting it practically? Bring people like me who have been victims, who are willing to share their stories. Abuulirira omuwala ono ajja kwekuuma abadde alina ka boyfriend mu nkukutu ajja gamba kanjira nnindako. Ajja kujjukira gy'ava yeegendereza amanye nti maama we ssente azijja mu ki mu kutunda bagiya mu kutunda ojja kumanya ennaku yo. Owe mwana ajja kutegeera sigamba nti tebategeera bonna naye Alani waliwo wootuuka n'olaba munno ng'agudde mu kantu n'ogamba kale nange nno mbadde ngenda kukola ki gye bali bafaani bo bulijjo baŋŋamba Susan nange nebakako n'omuvubuka ayina HIV naye nze Mukama yannyamba buyambi mwana gwe bannange oyogedde n'empulira nga yenze yennyini. There are very many Alani. There are very many n'abakyala abakulu bambi. Eyebweru yes. Oli yaŋŋamba ng'ali India, China India. Ng'ali mu maziga mayitirivu nga tumaze show wano.
Olimba? Iye, on a video call n'akaaba n'agamba Suzy, you know, I've just checked, bakankebera jo tuzimbadde nkyakaaba ne show yo n'enjiraba leero ng'ali mu kaaba. Bamusize HIV. Omuyindi? Ate ali India. Imagine. Sirimu w'omuyindi? India. Bannange. Nze omwana yaŋŋamba wano mu India batunda abaana babatunda butunzi bya mpaka. Otuuka eyo nga gwe bagamba ogenda kukola mu restaurant, ogenda kufumba biriyaani awooma alimu ennyama n'ebibala. Bw'otuuka eyo nga bagamba nti biriyaani yaweddewo, nga munnaye India eyo nga batandika kufunira abasajja. Ekiro kimu oyinza okwebaka n'abasajja nga 8. Anti bo baŋŋamba tebalina incest bino mbuno Nazaala yeebaka ne gundi, brother ne yeebaka ne cousin. Tebiringa bano tebatya namu. How are you sure about their life? BBC made a story about made some story. Najirabaka ya Kenyan girl, some Kenyan girl. Eyanyumya olugendo of how girls in East Africa are being trafficked to India. And abana bamba ending up. Ate nga siyo yasoose waliwo neera gwe nawunya naye eddagala. Ne kati bambi she's becoming better naye yajja Alan nga talinnya. Kati nowadays we meet ne tugamba tuvudde wala eyo mu ddwaliro. Kali namwe ebihaso yammwe. Tusinkana ne ngamba gwe ojjukira eri nga yeba ne ngaago bali bakusitula busituza ate gwe wali bubi nnyo. Naye nangamba gwe wali ku kaki? Muli ba legend. Kati azzeewo n'ettama lizze. Osobola n'omukwana nga tomanyi. She's looking good. Yangamba namubuuza we shared. How did you get HIV? Bikinangamba nali eyo India. Nesuzi bangamba mboyo mu ddwaliro mbw abaana banyirira. Gendayo Alan olabeko. Omanyi Alan obutatambula oba totambula tomanya. Nze Alan n'ebintu byenjize ebinywezeza ne manya mu bulamu bw'ensi eno. Tebantu nsirikaawo nimanya okusirika nzekka ne neebuulirira. Bw'oba totambulangako tomanya ani asula enjala. Bw'oba totambulangako tomanya nsonga ki gy'olina kuwa Mukama okumwebaza. Alan tetutambula naye waliwo ali mu kutambula agenda cancer ward wano na wali ayina omulwadde ali bubi nnyo. Nego Alan osembayo ddi n'okulaba omulwadde. Osembayo ddi okulaba nga oli emmere bulungi nga toyina nakubanja kiri awo emmere ogifuna yo osobola okugula plate ne mugirya. Mukama w'amaanyi. Genda emutundu Alan. Oli nga talina kiddako. Abantu bali eyo people are praying. Olina abasajja Alan abasajja musajja agumiddwa omulungi gwolaba n'omugaga Alan n'akabirira Mukama ng'amazima buli kimu kyaweddewo. Najjala era wojjango ebizibu bikujjudde bakuzza mu bapya. Get some time and come Alan. I've seen very many celebrities there and I wonder nengamba ne batikitoka bajja bannaye. Mbadde manyize n'ebizibu nzekka. N'akabirira Mukama naawe obujulizi Alan. Naawe obujulizi n'ogamba naye ayina ebizibu naye nga yeevuga emmotoka nsajja anyirira alabika bulungi era yeebikanako bambi baleme kumulaba kubanga ensi yonna emanyi nti no Alan ali bulungi. Yes. So Alan abaana balwadde. Abantu balwadde. Temukebeza maaso. Temukebeza maaso. Balwadde ne gw'otasuubira ate ye mulwadde. Alan gw'otasuubira ye muki ye mulwadde. Mukwano gwange yanyumiza Alan nangamba mbuno bali batudde mu kafe Javaazi. Omugagga omu gwe sijja kwogera linnya ate nga namanyikiddwa. N'akuba essimu n'agamba kansala bannaye eddagala lyange nga tonnalireeta ebbali. N'akomawo n'atuula mu kafe Javaazi bulungi. Kati kansala bwe yajja ono gwe yali atudde naye omuwala nga yenna ali mutera okozesa Mostive. Omuwala ng'olaba omusajja akubeereddewo abadde akuwa mukwano gwange yaŋŋamba so omusajja yali ankulidde buli kimu. Natandika omulaba nga yeevuga nemubuuza bannaye okikoze otya okuba ng'olina kavitiizi. Paka n'antottoterera nga bw'afunye omusajja amutaddemu ssente. Abasajja abo they are willing not to die alone.
agamba wakiri Alan kanfe na bonna nkugambye Alan olunaku lwe bagamba nti olina HIV olaba Alan muno gw'oli mugumu naye Alan ojja kusooka omale wiikisi nga 2 nga tokyakula ate nga bulijjo twogera wano HIV ng'olina okunywerera ku nze naye manyi ojja kwegalira ewuwo osooka owummulemu ogambe oyite mama Nakitende oyite Kim ebigambo bireme n'okwogera n'ebigambo bikubule owo manyira nti nno otandika ne program ezo kati otandika ozikubakuba olaba ng'emyaka egikoze eki obadde ogenda ku lugendo lweyo olugendo lwe gye lulimu otandika olaba n'atuusa naye nga tojja kutuusa kitegeera Alan mama omugagga sikugamba omugagga ng'akuba essimu nga gundi ajja kansala aleeta eddagala omanya abo abagagga kati babigonzagonzaamu they just deliver the medicine talina budde bugenda ku layini wali ne bana abawala ba beautiful abo boolaba mostive biki abo balabika bulungi abanyirira avuga emmotoka ye najja wali n'amira eddagala ku ddwaliro n'avuga n'addayo they don't take the medicine home eriyo n'abalala nga mufumbo tayagala bbaawe ategere nti muki kyali ku ddagala alimirira ku ki ku ddwaliro tulina ka section yawo if you feel kati nganze singa muzadde wange sagala ategere nti ndi HIV positive zijja n'endimirira awo buli lunaku nenzirayo bwe mba nina ssente tekamu ssente bali delivering nga bwe bakola deliveries kati gye bali ku ddwaliro aba bakola delivery eri eddagala mazigo they bring a cup kalinga kakopi Suzi omuntu ajja okumira eddagala n'omutundi yabo otinoga nono nayamira yes ono mukwano gwange bagenda oyita gundi ono nga yasoma naye kansale yaleeta eddagala lyono musajja nga yasoma naye nagamba hi Judith how are you namusanga nono ngono musajja abadde mutasa emyaka n'emyaka ng'anywa eddagala ate nga talimira bulungi alyosaayosa ono bwe yamusanga namugamba excuse me namuyita ebbali namukuba akamba mu matu namugamba jangu nsange muki muzitooyi muluzi namugamba omusajja gw'oliko mufunyo naye omukwano nga yaŋŋamba ekyasinga okukozesa yaŋŋamba kola olunaku naye neetegesa omuwaako nga ndaba omusajja akoze buli kimu nga yadde tansabye nga ndi wiiringa okukola ki omuwaako omusajja yali agwanidde nga buli kye weetaaga mu bulamu omusajja akikuwadde akupangisiriza ennyumba ey'ebbeeyi akutereddemu ebintu fanicya biki byonna kati oli bulungi okitegeera toyina akugulidde iPhone eyo ennungi Alan omusajja lwaki tomuwaako okitegeera era eriyo omuwala omulala ali bw'ati nga tubyogera wano naye nga yembeera gy'olimu kati genda okebeza omwami oyo bw'aba tayagala kwekebeza mute yes have a standard for your life singa nali nsobola okuzzaayo obulamu obwange nze Alan tebaali nkwanye ku luno naye akatambi sikyasobola kazzaayo eyali nkwanye n'ali kukebeza kiro na misana buli kanaku paka kuwulira bubi bye byannako naye osekamu yes Alan okusinga okufa olaba abaana eddagala neŋŋamba liritu nayinga ntera oddimira neŋŋamba terituuka akaseera nga terikyakola bannaye nze ekyayagala okulimira lwaki njagala oddimira kubanga bujji wange njagala ndabe ng'akola ki ng'akula ozaleko n'abalamu yes era ozaleko n'omwana w'omulamu omuwala omugambe kiki tunuulira bujji wange mutabani wange kale ye yalibadde mulamu n'empambana nzekka ye yalibadde mulamu but anyway things have happened so we have to move on bujja ajja kula I will do whatever it takes Alan ate ne wendiba nvudde mu nsi twogera kati simanyi plan za Katonda tubeera ne plan naye nga Mukama naye plan eyiye yeekola ki yesinga I just pray neŋŋamba let the will of God do what Jesus take the will yes kyentera okwogera
naye wembanga nvudde mu bulamu bw'ensi eno Bujju nja mukukwasa Alan nja mukukwasa ne bano abantu I cannot predict tomorrow but at least my Bujju whatever I've done, whatever I'm doing is just because of Bujju. I no longer have any other hope at the moment, Alan, apart from God ne Bujju. Sina gwe ngamba nti wuuno. Ge mazima Alan nkubulira ebimva ku mutima, simanyi oba naddamu okwogera naawe. Naye mu bulamu bwange buno singa kwagala mwana wange oyo Bujju. Mwagala. Era buli kyempitamu nga manya kati kino we kinaatuuka ku Bujju kigenda muyisa ate bubi nnyo kati kanfube. Kyova ne walwalako akantu katono nyanguwa. Ate Alan ngezaako kumuwa n'ebirungi Bujju oyo tajjulwa. Ate buli wendaba omwana ng'afaanana nga Bujju oba ku kkubo nze Alan ssente zange zigenda eyo Bujju. Buli wendaba ningamba Mukama okuyitira mu Bujju kampoono owe Bujju wange obulamu mwongereyo ennaku mmeka. Esaala zensaba kati oli ayinza n'okulaba nalowooza oli mulalu. Nedda. These are real things. I am facing a real life kati. Ye real life gye ndi mu kulaba. Kitegeera Alan abantu bano I am okay. I'm willing to share everything about HIV. I don't fear. Sikyatya. Who is going to judge me? Manya stigma, manya biki ebyo tebikyakola. This is life saving. Leka tutaase abantu abalala abali eyo. Ate si HIV yokka mwaliyo n'endwadde endala. Bwe kuba kuzzaamu munno maanyi muzzeemu. Waliwo ali mu heartbreak. Ali awo yeesibidde mu heartbreak tamanyi nti ne Mukama amuyambi. Akuyambi Alan toddanga mu heartbreak n'okaaba nnyo. Basina maama bannange oli akaabira heartbreak waliwo afunye akawuka leero. Okyakaaba okyenyooma gw'olaba tosaanidde waki weevuma ensi. The world is not there to make you happy and you're not going to please anyone. Alan, love your life. Soka weeyagale waŋŋamba soka kola ki weeyagale bwe weeyagala n'abalala bakola ki bakwagala kubanga ne betwayagala tebaatwagala kati ate baatwagalako ki nze bampa amahale saakugamba katambyako abantu abamu manene bakakola byakuseka si byakuseka bannaye bakakolamu comedy ba TikTok nedda tebakakolamu comedy naye waliwo Abamerika abo ab'ebweru buli bwe batuuka ku kyamahale bagamba twali tukyali mu nnaku bwe bagamba amahale ne tuseka ne tufa kabanyumize abataalaba emboozi eyo kubanga actually awo si wetwajja ne HIV wetwajja HIV wama wali oyagala mukolo we mukwano bampoowa ni muwowe ne bambuuza bannange Suzi tukuwe bampitanga imaani mu biseere byati naye natoola shahada laavu nga yankola ki yakuziba yanziba amaaso omuwimbi yakayimba Suzi imaani tukuwe mahali ameka imaamu yali wennyini wetwali twapangisa imaamu nga nayaza akatanda Alan ane olunaku siribeerabira ne tudda wansi ne batugatta mu kisaamu ne bambuza amahala ameka ne mugamba nze saagala nze mwagala nga bwali ekyo naddamu true love nali mwagala gwe omwagala n'okusinga bwe neeyagala laba kyeyandeetera mutambuze mukayala yampa emitwalo nensaba emitwalo emeka ebiri njigulemu ki obukopo bwa juice kuba nali ntundanga juice obukopo bwa juice nga bwa mitwalo ebiri bwe namalo yazimpa awo wasaba amahale ga mitwalo ebiri kati we bazimpa kati imamu nga tumaze omukola awo imamu agenda fulumamu nangamba soko ozimpole imamu yennyine yazimpa bawa akwadde amahale yagamba soko ozimpole nazinzijako nazigira nazwa imamu teyaddamu zimpa nakanyanga zisaba agamba teziriiwo sirina sente era sirina kye nafunamu mu buki mu bufumbo yebanga bwali bufumbo sirina kye nafumamu. So Suzi bwe tuba twogera with all the topic
gye tuleese olunaku olwaleero kiki oyagala osaavinga Uganda anti kiki wasazeewo? Nasazeewo okutambula mu masomero, zi NGOs eziri eyo, ma hospitals eziri eyo, families, yes, parents abali eyo, njagala mbayite mwenna mujje mu supporting agenda yange eno gye nnina ey'okubuulira, nsobola okubuulirira omwana wo okusinzira experience yange ne waba si mulwadde naye at least n'amanya ekkubo ettuufu ly'alina okukola ki ngamba mu mbeera ey'obulamu engeri y'okutwazaamu obulamu bwaffe. Yes. Okay. Bampeera ennamba yo. Ennamba yange eri 0759 17 27 04. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu not 7 not not emu 2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Mu budde buno bwennyini munzikirize mbeere ng'ate maliza. Nena mbadde njagala okubuuzayo akabuuzo. Yes, sir. Bwe wali ne bw'oli embeera kale yakyuka. Naye kati gwe abakwana nga tamanyi omugamba ki? Era do you get those incidents? Yes, I do. Oli najja nakwana. Ate abamu n'obwannyonnyola Alani bagaana. N'agamba ki? N'agamba olimba oli mu kuneegobako. Especially abo ab'oku kyaki. Ab'oku kyaki akugamba Mukama yakuŋŋambye. Ekitegeera. Omusajja ajja n'agamba Mukama yakuŋŋambye mbadde mu kisibo kya nnaku 3 nga nkulaba mu birooto nga ndaba akuwa ebirooto. Ate nze jjukira sirootalota birooto sibitegeera nabitegeera bulungi. Era mugambirawo munnange nedda mukwano. Kirooto wabadde mu kirala. Kyabadde kirala. Naye n'agamba nedda tuyingire mu dry. Ate jjukira nze sisiiba Alani sisiiba. Naga basajja bangi benfunyawo awo wennyini nawo ku kyaki. Ngagamba Mukama amugambye. Alaba nga tuli ku lusozi babiri nga tulinnya olusozi. Kitegeeza tuli eri ku Prayer Mountain. Mukama ayagala tugendeyo tusabe babiri. Nze ne mugamba nedda mukwano nze ndi bwenti. Oli n'alemerako? N'agamba toneegobaako tomanyi Katonda kyaleeta. N'omunyola mazima n'omugamba mu HIV positive? Ne mugamba onontwala nga ndi HIV positive. N'agamba tewali buzibu. Nga ye mulamu? Ye nga mulamu ate nno bangi nnyo ati yagamba muno Mukama awonya. Kati nze Alani ekyokuwonya sinakitegeera bulungi. Nzikiriza Katonda gy'ali era awonya. Era yina ne bawonyezaako mbu eddagala ne balikola ki mbu ne bakikozesa mbu because I am not so sure. Ekitegeera. But bawaayo obujulizi Alani nga byaddala bawonye nga kukkiriza but kyemanyi it is just their mindset ebagamba nti kati akawuka keebase oli bamukebera nga ali negative viral load nga eri down ng'agamba akoze eki awonye naye akawuka kaba mwekali. Ekitegeera tuleme kulimbibwa. Kati gwobakola otya bw'alemerako? Bw'alemerako Alani nze nganze Alani nateekawo standard sijja kulimba for now sisuubira kwagala musajja. Mpozi nga simanyi naye nedda baakutama si kati Alani kale bujjuka asooka akuleekulemu. Kati gw'omubiri bwe gubanja okola otya? Ate gubanjangako gubanja ki? Ola Alani kino ekintu mwe mukiteeka mu bwongo kati simaze myaka 3
kuvanga ndi lubuto myezi 2 omusajja agenze nembeerawo nenzaala bebi nenekyawa nenjira biki omwaka omulala ne gugwawo bujja awezeza 1 year kati uyo bujja ali 2 years nga seegatta mtulaawo neŋŋamba kale abantu ate oliwo okimunnyonnyola looza olimba oba looza byakusaaga si byakusaaga osobola okubeerawo nga teweegatta bambi nze mbeerawo mbadde ate bwe weetegeera nenkusase nga sisita wange abeerawo atya era kyova nze ebyo ebintu ebyo ebyekiseegusegu sibiwa na budde sibiteeka mu mayindi yange eyo statuses nalina status y'omu ku musajjawo nga ndaba ateekayo mabina gokka mabina nensooka nengeesonyiwa nga sikyabiraba musajjawo ateekayo nnyo amabina musajjawo sijjamwogera nti abatebimukema ebyo byonna bikemu ekitanigeyita naye wobeera ne mwoyo mutukuvu nga you're controlled by the Holy Spirit. There are certain things you avoid. There are certain things, there are certain angles you don't look up to. Yes. Nenjiri, be occupied by certain things, ebiri productive, ebigambo ebirungi. Wawuliriza Apostle Grace Lubega, enjiri ze ezisinga. Sisuubira nti osobola okuwa the devil that space to ruin you, like okubeera nga ali mu bulamu bwo nga akulowoozesa kino. Kati sex is not, for now it is not me, it's not my thing. Era ala nti bajja kulimba nti Susan yayagala ne gundi. No, I doubt. Nzera mbadde ngaawo ola nze nga nkusaasira ne ŋŋamba oba Suzi wange afuna waawo kirasita ki naye bannaibu era nentandika nenjagala okunyiigira abantu ne ŋŋamba naibu nenfuna omuntu n'agampa naŋŋaa Suzi koziko Alan by the way waliwo omusajja yannemerako ye Dubai oyo omusajja oyo nakamublocking era akozesa manamba malala oyo omusajja akulemerako namugamba kati ku luno waddamu ngenda funa police letter n'agamba gifune Suzi nze njagala gwe n'abapoliisi abo tebalina kye baŋŋamba naye faaniwo weye Dubai nendowooza oba bamusindika nga taata wa Buji yamusindika ajja ntawaanya ng'agamba ki yaŋŋamba muno Suzi nkwagala nga bw'oli oba ki naŋŋamba oba ogamba Alan mugambe ndikwiringa okujja ku show ntuulaawo ŋŋambe ensinga bwe nkwagala mwebiri ne musimu yange akusindikira ssente tansindikirangako namublockinga buli wamu naye ng'era akozesa amanamba amalala agendaga hi Suzi nemugamba hi who is this olaba ekifaananyi nga kikyo kizze nga y'omu nemugamba ne musajja gwe kiki kyonjagaza naye ntuuka nemugamba ayo devil worshipper oyagala kunsaddaaka namugamba naawe obuzibu Suzi you're so beautiful obabuzaako n'entunula ate kati sinaba nakunyirira Alan lindako nfune ssente nkyalina ebintawanya omwana muto tonavuka tali akibuga Kampala nja kunyirira bakakase nti nno owa SIVC yenkomerero gana amafiga Alan nze ndi mulungi mukazi mulungi nnyo tukandabe jangu wanene ndi mukazi mulungi neetaagako just mbulamu miliyoni nga mmekaawo nenyirira naye nga ni mukazi mulungi kyuka Suzi n'akabina wafunyeeko iye sirina kibutobuto sinagwa mabeere sinaba kulya ki nkyali mulungi nkyali bulungi n'oli omugamba nina omwana n'awakana mbu toyina mwana olimba koleka speech nga bakuwadde singo nga kali mu luzungu nga omuntu asobola okukasala ku TikTok naye nga kasomesa nga ka biographical just about yourself kati jukira kati awo tuli mu conference imagine in a conference mulimu ba USA delegates mulimu ba UK nedda nalotako ekireeto Alan nga ndi ku NTV nga nkuba kalango ka HIV olimba nga ndi sponsored by Ministry of Health ekitegeera banna ya Allah namala kitukolera Suzi iye nga ninga omanyi ngono omura mulungi omumanyi wo ku TikTok ng'okera girl omanyi ayina engeri gyayogeramu English we girl n'akeera ku makya akola tutorials awo bazita Vogue n'okeera ku makya n'olaganga woomira eddagala lyo nga ndi walungi nga siri mukazi gwe waloota nga nkola ka advert
kale nakalootedda nno nga ntikyali mulwadde nga nkyali ne Maris. Soko kolemuko. Olwo tuli mu conference tuli mu Serena. I introduce jukira obagamba. Ladies and gentlemen, the lady coming on stage, she has faced all the challenges on the planet Earth. She goes by the names of Susan Kashiringi. Ladies and gentlemen, a loud of applause for Susan Kashiringi. Whoa. Hello everyone. How are you? My name is Kashiringi Susan. Yimira wa mwanti awo. Jukira kati ba delegates tebagala nyo be uba. Bobo yagala ba delegates so yimira mu kifo kimu. No banyonyola. Hi ladies and gentlemen, I go by the name of Susan. Osoka jukira ba biography yo. Damu Alan. Nziremu. Nagamba. Ladies and gentlemen, I go by the name of Alan Cruz. I'm the MC of the event tonight. Ladies and gentlemen, a loud of applause for Miss Susan Kashiringi. She has faced all the challenges on this planet Earth in front of the delegates. Ladies and gentlemen, allow Mrs. Susan Kashiringi to come and do her presentation. Hello, ladies and gentlemen. My name is Susan Kashiringi, a proud HIV positive, living happily and proud, a proud mother of one. I have battled with HIV for about 3 years now, and the going hasn't been that easy. But I thank God that I'm still standing, and I'm here to motivate everyone out there that thinks HIV is a threat. Actually, it is not. We are now stepping it over, and I know by 2030, this is going to be a stumbling stone. Thank you. Awo nga bagamba Alan Cruz waleta Suzi tuula wano tumalirize sho. Gwe Suzi olimu sent. Webale kunzikiriza. Nkulabira ddala. Kati nda kubajja kalaba. Batuyite Minister of Health, Minister Nkubire. Banange Minister Nkubire ngambe, is this Alan Cruz? Okay, yes. This is Honorable Mugambe. Yes, madam. Angambe. I saw an interview with Susan. Can you please come at the Minister of Health? Banange, anti awon motoka njireka. UBQ. Njireka. Nenkwata ka boda, nenkavuga, nenzija nenkupikina, nenga Susan tuula wano ku boda. Sharifu ne Kimu batusangayo mu motoka noyo Hogan. Na Minister of Health tuise tugenda kukola activation. You don't know tuzemu abantu abalala amaanyi nga Alan bwakola. Alan nali nfudde bambi taata wange. Naye oli musajja Alan, oli musajja. Kwagala nnyo. Nange nkwagala nnyo Suzi. Era tulina sagala kabalabula. Kajja kujja. Kale for now ladies and gentlemen, sagala kubanga ate nsukako wano. Nali agadde okufunangayo olunaku lumu mu mwezi. Ojja ntunyumyengako ku mboozi eno bweti. Ojje wano tumye ate nekirala nammwe abatulaba bambi omwana ono ngezaako nange naye oluusi ssente nange zinzigwako. Please, if you have something, put on her mobile money. Bobo oyinayo abaana abawala, abaana abalenzi, muleeteko ewaka anyumize ku baana bo. Abagambe mwana akawuka gye kali biki okirabira emboozi zino bwajja n'azinyumyako ne bw'ngamba Alan Cruz jangu naye munyumyeko n'abaana bange. Abaana bawulire, abaana tebakyawulira. Abana sex has become like a game. Bazanya mbuzanyi, you get? So let's try and support her new initiative jali mu kupushinga her new project yokulabanga akikinga reducinga kale kubanga okukikinga ha kijja bakize naye reducinga ku numbers nawe obanga okola mu government ng'oli eyo ng'otulaba. Please support our initiative. Alan Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu sagala kubanga atensukako wano onako lero. Thank you so much Susan for turning up. You're welcome. Bovano ogenda ku church. Yeah, ngenda ku church okola. Okay. Kale mwebale nyuma bayire ddala for now. Saga kusukako wano mbadde ne Hogan, mbadde ne Sharif, mbadde ne Kim. Timu ebeera neno nyokulanga tubatuusaako emirimu egyo emirungi gye mulabira yonna gye musinzira okubanga ate mutulabira. Sagala kusukako wano onako lero for now. Muse bulungi mwera. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'essi zonna mu Uganda
balina tablets z'abaana zonna mu bika nga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina ne Sina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne educational gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola, naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 655 noti oba